Uganda yafafagarada enseri yawo etambula yokka era ekiseera kirituuka Uganda yetereze ategenda kwetereza olaba jjo bwe bafosinze Gunda ayogere ebyatalina kwogera ekintu ekyo kyogerekeko ekyo kakati nze byansobedde nengamba kati Bobi Wine muganda wange mukodomi wange abadde ki mu mateeka yakamala okusoma amateeka ne mu mateeka bakugamba nti failure to report a felony you become felonious nti bwolemererwa okuwaaba omusango ate omusango ogwo gwolemereddwa okuwaaba bakukukwatira n'okukusiba kwagwo gwennyini Eddi Mutwe bamuwa akawumbi kamu obukadde 2 abeka emirimu gyakola mu Nuupu bamuwayiriza kwekyo bamuwayiriza ate amayumba gali gebatulaze tuwalisigage Eddi Mutwe alina ennyumba Eddi Mutwe alina obuzigo 3 buli katooke walingo gwe oli eno sayidi yali eri wansi waliwo omwala guli awo okuyingira wano ekyengulu wabagolola wabagolola ekimanga okumwala okugenda wa Eddi Mutwe obuuka omwala kuliko obugundi 2 obuti 2 bwotambulako bwoti noyingira kuliko akagundi kalinga akajikalinga agenda Mutoyi wa Eddi Mutwe obuzigo bulyo busatu yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen manya gange nze Gideon Tugumende muzukuru wa Andrea Gakyala Emijera Kakuru Town Council Hama County Ntunga mu district nsanyusa okubalaba Balembe sebo mukulu Tugume wangi sebo Uganda ogira bawetambula Uganda ne Uganda ensigu ogira butinda kuzira ne mukyajoogerako Uganda mujagazaaki ensi eri kubyayo ensi eri kubyayo na buli muntu ali ku kike n'ensi naye etambula byayo kakati mwe nobwe munajoogerako kati mujoogerako koleki fena tuli awo tutunda butunuzi bwati olika yakeera bukeze encha n'agamba nti ngenda kukola oluguudo ne bamuwa contract ne bamuwaze bamuwadde n'aleka nga ataddewo ebigoma n'ebyuma n'agenda toddamu mulaba olwewaffe wamala okuva wali kulwe Nansana okutuuka eri Katooke Katumba amala ajja na commissioninga ne baleeta emmotoka ne basenda ne bakola ki bwe byaggwa ne bazaayo ebyo awoziwedde ezo baba bazimaze kakati waliwo bwe bagenda ne ba commissioning okukora gundi standard railway standard gauge railway ne bagenda Museveni nakwezi bilioni simanyi 10 zafulumirawo waliwo yadde ekyuma yadde ekimu wano kati wano bapanga bupanzi bagenda ne ba commissioning eddwaliro ly'Erubowa lituuseewa enaku ze batulaze ekifaananyi ekyawa nga gundi fast freeway ne bannange ne bwe tumubeera b'amazima teri kantu wano kankule kati omuntu aleeta kyaleese n'akiteekawo bwati jwa abantu katebette mu kamyufu k'endaale kwetta omuba amuluma omu abagudumya kwetta nawuliddeko waliwo eyafudde kwetta kugamba kati abantu balaba nti akantu akaliwo kebafunamu akasente ebyobufuzi byokka byebiri mu Uganda ebyokufuna sente ez'obwereere kakati tebafaayo eggwanga balitambula litya kasaba bafuna sente oli asobola okuvuma munne oli asobola okukunyoola ensingo oli asobola okutega eddagala oli asobola okuwa eddagala obutwa bwennyini akute asobola okwebeezaawo yatambula gende mu maaso yensonga eziriwo mu Uganda kati obeera wano ng'orikodinga ng'okwata ebya Megatron ne TV Gakyalo nga Megatron ali eri ate akola birala gofunira wano nga ye Megatron afunira ate wali birala gobona wabita byakusaaga ensi giveeko Kwezi Robinson Uganda etabuse nebweru gye bali eyo oli bw'alabako Munnayuganda ate mu ngeri gy'okumuyamba ate ayagala amubbe ye kennyini babbe Bannayuganda babba bannaabwe eyo naddala bano abaakagenda ng'omanye ekiri ebweru eyo omanye ekiri ebweru waliwo omulangira omu yababba bonna kumpi kubamalawo omukoomu leeta ssente biki
oli aweereza sente tugenda nkojjako genuine gabweri genuine ejja ate naawe owa broko jabbukola bulungi kubanga godnawo kasente tiziri mukona kati singa wanaaba aweereza kwezi Robinson sente nazirya mukubirenze esimu yange kwerinja jiba wanga amaniriza kubanga olina amataka manyi gye gali olina amayumba manyi gye gali sente zinaabulira mu ngalo zo nga mutwala direct zetugumi neze nkubuulira amazima naye embeera eriwo Robinson buli omu akola kyasanze mu Uganda kakati waliwo amawula agayitiŋŋana nti Eddie Mutwe bamuwa akawumbi kamu obukadde 2 abeka emirimu gyakola mu Nuupu bamuwayiriza kwekyo bamuwayiriza tannakyalina gomanya wa Eddie Mutwe ate amayumba galigibatuwaligage Eddie Mutwe alina ennyumba Eddie Mutwe alina obuzigo 3 buli katooke walingo gwe oli eno sayidi yali eri wansi waliwo omwala guli awo okuyingira wabagolola ekyemanga okumwala okugenda wa Eddie Mutwe obuuka omwala kuliko obugundi 2 obuti 2 bwotambulako boti noyingira kuliko akagundi kalinga agenda mutoyi wa Eddie Mutwe obuzigo bulyo 3 kano yateekamu ompangisa ne kano nateekamu ompangisa asula makati abaana alina bangamba Saidi emu ya jimu abaana akajimu yateekako ebbati kungulu nga bwolaba ekigundi kino bwe kiri we wali ebyuma byasitula okugundi okuzimba omubiri naye ate azimba omubiri gwe munene naye ate nga mutiitiizi nnyo alina omukazi baaba omukazi olindooza yamusudde ne ku gundi omukazi alina amabanja buli gundi yonna bamubanja buli dduuka omukazi wa Eddie Mutwe oyo omukazi n'amala oyo n'amala omunyankolo oyo ne Eddie Mutwe yatuuka okumwetamwa omukazi yamuleetedde n'ebizibu mbwasula wuwe ne Eddie Mutwe asula wuwe basula n'okutambula oli bw'atambula wano Eddie Mutwe abeera eri ono nene n'akaana oba yamufunyisa atya olubuto nange sirinza okuba nga sirwa na Eddie Mutwe naye ate nga baagattibwa mu mpeta kati simanyi mpeta yaawo yamugatira oba bamulabira ali awo kanyankole kali awo akalina kali awo mumwakalabyamu abakamanyi naye nze nkamanyi bulungi amabanja manyi oli omukyalo oyo mama ayambala obuntu buli muno bwe butukumawo no bwe buti n'alyoka agenda buli dduuka yonna ababanja Eddie Mutwe era kimuyambye n'abeera mukomera era bandi musibye olw'amabanja kakati ekitegeeza bano akawumbi akamu obukadde 2 teri bakulimba wabula kati obubadde weebuli tibanamuwa sente naye sente bagundi bayinza okuba bazirya barubongoya omanyi diiru ziryawo muze mutamanyi bano bakati balinga nga bw'okwata eddobo n'oteekako ki bino bibateekako bano abagira ebyennyanja n'osuula mu nnyanja ekyennyanja kiba kikwata bwe n'osika bwe kirya ne kijja ngo oteekako ekirala bwe bityo bwe bakola badya babiryamu sente bino ebintu ze nakitegedde bulungi muhozi si yali alina gundi si yali amulira yali ku Jinja Road police station yali ku Jinja Road kati muhozi ate bino byeyatulugisanga muhozi yagamba nti musazeeko ebirevu gundi abiri n'ebirevu bye walawe nga abisaze bakulaze ekiko kifaananyi babiweweese bulungi ne babirongoosa byonna birungi nyonedda tiwali abisazi byonna birina banamawulire baawano okumanya nti ffe twafa omutima tiwali yaleese ekifaananyi kati kirungi nga bwali yandisoose kuleeta ekifaananyi n'agamba ti muhozi gwe yagamba yasala ebirevu ng'abirina muhozi omanyi ye waliwo yangambye gwe kwezi wagenzeyo mu kooti n'omulaba omusajja talina birevu abirina omanyika kubule bino diiru eno yali diiru nze nkubuulira amazima balina kye baliko barubongoya bye babikola batuuke eri bamukwate bamuleete bagire bibali nga bo bagenda mu maaso olaba jjo bwe bafoosinze gundi ayogere byatalina kwogera ekintu ekyo kyogerekeko ekyo kakati nze byansobedde nengamba kati Bobi Wine muganda wange mukodomi wange abadde ki mu mateeka yakamala okusoma amateeka naye mu mateeka bakugamba nti failure to report a felony you become felonious nti bw'olemererwa okuwaaba omusango ate omusango ogwo gw'olemereddwa okuwaaba bakukukwatira n'okukusibako ogwo gwennyini ng'oganya okuwaaba singa osanga omuntu ng'agenda kutta muntu wali n'oyitawo bw'oti omuntu ne bamuta nawe bakusibako gwa madda kubanga walabye nga batta omuntu n'ogana okuripotinga failure to report a felony a person who has failed to report a felony becomes felonious ye yennyini afuuka kyo kyennyini kyabadde yagasomera gundi Cavendish abaddeawo Cavendish zimanyite
Nawudi tubagenda jijjawo. Simanyi nenga amazima nze njaga kubuulira amazima. Simanyi oyo omwana obaddala yali mu klasi yasoma amateeka. Babu wasoma amateeka toyinza gamba nti nagenda mukomera Segirinya nanzibirako nagamba nti mpuuga ya kirimu noja nosirika nolinda ogundi namara okufa nosirika kati ono yetaaga kusiba nolete ki milioni 5 nga kiri ekinene okisirikidde nokireka yetaaga kusiba naye baneke twagala kubuuza mpuuga ddala mukundu wa mukora ki oba omwagaliro akakazi ke kubanga munnange ebintu by'abakazi mabi ebisinga okuluma ate Besigye tali mukomera akwagalira omukazi nga tannagenda mu ntaana nenga babbi talinamu mutima bupozi bwa bakazi bano obulala side dish shop nga bwe bafaafagana nabo babbi si mwenzi wabeeredde okujja ko abali babiri byasooka okwagala naye bano kasooka nga afumbirwa ono abadde tanaba kugattako wakusatu mpozi naye abadde si mwenzi nnyo era olaba yalemera ku muyaaye n'amulemerako naye ate kubanga Mpuuga kye yakola Kyagulanyi kikulu naye bwebanga si kyekyo Kyagulanyi alina omutima Kyagulanyi alina omutima atereka omwana oyo atereka omwana oyo akyawa n'okyawa omuntu n'ava mu kibiina kyo n'omugobamu obwa Vice n'obumugobako n'omulangira nga bwali omuba ensi yonna n'omulemerako kakato tumutaddeko n'ogw'ebijambiya omwana alina omutima oyo Kyagulanyi olina omutima baaba nze nkutya mukodomi wange nkutya naye ebintu byayogedde ye ne gundi ne Sewanyana amazima genyine okujjako nga gundi abasaasidi naye ajja basiba ko musango gubakwate ani kiriwa kiwanuka gundi nedda Mpuuga yes Mpuuga sobola kubasiba ko musango kubanga misango kasita omuntu omwogerako nti go wali mabega w'ekintu ng'oterina bujulizi bulaga awo omusango guba gulumye naye ate nga nawulidde bagamba kati obujulizi tubulina ate endulu neevuga bafuutu soja naye gwe wali owuliddeko omuntu agenza okutuuza press conference n'ayita bamemba ba palamenti bonna balina okubeerawo as a must n'ayita bonna bakansala bonna balina okubeerawo wali okirabyeko ng'ogenda kutuuza press conference oli president w'ekibiina ekibiina kibeera ne headquarter mwe mubeera ku headquarter bali babeera bakaddeide nga baliyo bacapa jaabwe toyinza kugamba nti bwe lwogenza okutuuza olukiiko lw'abannamawulire ojja kuleeta bamemba ba palamenti ate kati ennaku zino baba balina okutuulawo engeri ya kaadi anti kakati kaadi ate abantu balina okusasula ng'etteeka balina okusasula yagenze n'akola ekintu ekitali mu mateeka nze nkugambye section ey'ekkumi 11 ne 12 ezifuga amateeka agafuga ebibiina by'obufuzi toyinza kuvaayo gwe n'ogamba nti nkyusizza akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina tosobola nga toyise mu delegacy conference mu lukiiko lwe bayita tabimuluka nga ggwe tosobola okusinziira ku mateeka nga ggwe tosobola kugaa nti nze nayitaka tosobola tekikkirizibwa mu mateeka era byonna byoba okola biba bifu n'Ekyagulanyi Ssebo ayimirira n'agamba ngo byakakiiko k'ebyokulonda gundi munyiivu nabikamba munyiivu bamugambye jangu handingova yakutaka sawo ke n'akateeka bwati mugundi n'atambula n'agenda yalinye boda naddayo ebugweri yalinye boda naddayo ebugweri olunaku lwajju mwe bintu bibita byakusaaga mmwe Kyagulanyi engeri gyakolamu ebintu ate bw'aba agenda kukola vulugo oyo Lubongoya atabeerawo Lubongoya ayagala kumulabisa bamanye nti ye Lubongoya yakola ebiriyo era yamuwabula naye bw'atabaawo ye n'ebisekezi ono ng'akola gasiya era wamulabye bwe yamukoze yakoze vorongoto anti bamalamu eri ekyokukola kakati bali bagize ate babaddeyo obwedda Lubongoya alengerera bwati mu ddirisa yabaddeyo naye teyabadde waawo kubanga yategedde nti ono byagenda okukola tebikwatagana n'amuleka n'ayabika n'akola ebitaliiyo bonna bakuba mu ngalo neŋŋaaba nange omanyi enkuba eno ey'okukuba mu ngalo eri North Korea bw'otakuba mu ngalo zonna zibeera bwe nakulengera nga tokubye mu ngalo bakusiba ku muzinga ne bakutirawo gundi Hasani tiyakuba engalo zonna nezizimba bwe tyakusibira mu ddwaliro yasibira mu ddwaliro Hasani nsobola yakuba engalo bamukubesa engalo nezizimba zonna yasibira mu ddwaliro oba kyekyamugjayo mu nuupu baali bakuba engalo basinga ba North Korea bw'otazikuba principal abakulaba president abakulaba era olugira bwetagamba tetugenda kuwa gundi kati Sewanyana agambye
mukagundi katadde ku X ye agambye nti ye bamugambye bw'atabyogera tebagenda kumuwa kaadi. Atabyogedde bw'atyo. Ate bw'ayogedde. Oli naye muwuta twalinga naye naye ng'aga musajja wa bwino kyokka ate ng'abijja ku internet. Ebintu Ngali ku radio. Naganze musajja wa bwino arenise wanyana. Era ndese ebyemizanyo simanyase. Ng'ataga abijja ku internet eyase nnyonga nga kwabijja. Kwabi downloading nga nabigamba abantu. Abantu nibakuba engalo. Abantu nga bakuba engalo gwe. Sewanyana nga yawe muse yawe muse naye kati ebyo byebiri mu Uganda muno nti Kyagulanyi taagala kwogera ku nsonga eziruma abantu nga n'ensonga ya Eddie Mutwe okumanya nti agala kulabisa abantu yatuteba n'amawulire toyinza kutwala munnamawulire ku buyumba bwa Eddie Mutwe tosobola yaswarukuse ne bafuna omusajja ow'okukyalo ne bamwambaza gundi baga nti ye mukulu w'ekika ayogere bamwambaza olubugo n'ambala olubugo bo babiteeseteese batya amangu ago n'alwambala olubugo n'ayambala olubugo n'atuula n'awanda omuliro era yawanze obwedde ali awo naye nga sente mekorooza mitwara wali omusawo w'ekinnansi wali wansi wali ng'okkirira va ku poliisi weeyongereyo kirira avuga Prado ye yabaddewo yeefudde mufulukulu w'ekika ow'engu tukumujja kunziseseko neba ne Uganda bateesa ku kikubye ekika boogera ku Eddie Mutwe oyo no wangu ye yayamba Katikkiro okukuuma Ddamula Katikkiro n'agikuuma era Eddie Mutwe n'agenda naye ne bugamba nange ne bantu babadde ki gunde olubugo ruyiseemu ali mu kanzu ali mu ki naye ng'akanudde amaaso yena emitwalo abiri obwedde agirina omuvuka agirina gimulagako bwati buli lwanga ayagala okubula ng'amulaga ono ng'awanda nebanange Uganda nenga nti kakati wakiri bandirekedde kasente ako bakerakera Mama Teddy Mama Teddy ye mama we bambi oba mukyala we Mama Teddy ye mama we ono mukyala we bamuyita n'amara yani bandikalekedde wakiri mukyala we ati Mama Teddy yalabirira abaana bali abasatu abaana Anthony alina kaana kana akato kati bali abasatu bali wajjajjaawe ne Eddie Mutwe kano akato nako akatankana era tamwagalira ddala tebakwatagana embeera bwetyo bweri kwegamba buli muntu agezaako kubaako kyateekawo kulaba nti ne Alan Sewanyana kaadi banagimuwa Alan Sewanyana tebagenda kumuwa kaadi tebagenda gimuwa ekisooka takyalina sente Alan Sewanyana sente yaziteekawo sitoyinza kumanya gye zaalaga sente tomanyi gye ziraga kubanga yali mukomera nga tasaasaanya sente tomanyi gye ziraga kubanga kakati nga n'abalonzi n'embidde ebintu bye byonna bigenda mukasambidde byonna omusajja badde wano muyala nebye yabba ku mukyalo olyo yafa ku famire yaabwe byonna bigenda biri mu banka bigenda banka yamuwadde notice ebitwala akyali nadde n'ekikumi mbidde owaffe na nnyini Lungereza mama yalemeddwa n'okugjayo kaadi ey'okwesimbawo ku gundi kugjayo empapula kwesimbawo ku bwa secretary general Siranda yandi mulabyewo esinzibu sente yazeewola agenda kukola ate tunagamba yalikola wooteeri yazimbako wooteeri n'azimbako n'obuntuntu obulala bwonna bugenda bwonna buli ku lusuubo owulidde buli mu lusuubo ate nezeyafuna muyala nze simanyi sente gyezebyobufuzi gye ziraga okimanyi sente zebyobufuzi ziringa za golodi nze simanyi ziringa ezirimu emizimu neza golodi okimanyi nti nazo tuziwangala eza golodi zibeeramu ekisiraani sente za golodi tezibanga ze zatutidde ono omwana ono abadde adiringa mu golodi zeezo naye Kwezi Robinson nalabye geyeena ku nsi maama omuyinda ayokya eyo yegeyeena omuyinda ayokya era balinze geyeena endala yeeno nalabye omuliro bakwokya n'akawanga ne kasiriira kabwatuse kabwatuse era bwe kamaze okubwatuka ne basanyuka olubabirako awo ebigambo bye boogera ebigambo simanyi biki sitina shitana katonda wange
Sirikishitana bwe betorora sirikishitana nga wali omuliro gwe mu omuliro nga gwocha gumuli buba magumba konene gabebenta tugume nga ndaba bwebe Katonda wange wabaddeyo nabaddeyo nzino nokufuna ebigenda mu maaso mbirayo tiviga kyalonka nengaba nange Katonda ono nga muzibu Katonda nga muzibu bannange ku billioni zabadde nazo natamukiriza ade kugurako Panadol wano si 200 just 200 ate nga genda yakisose gifunira mu motoka then bamwongere endala bano twasaaga bano bakambwe bayokeza mwana mulenzo sagala kunjocha nange eyogeye neye fanna bwetu nedda Bannayuganda barabye ebintu ne bagamba bannange ensi gyeri bambadde ebyeru Anita Amonga ambadde ekyeru negeri gye bakasala bwe kati eno kagenda kabinuka bwe kati si alina kabina akanene kagenze kabinuka bwe kati akeeru akanita Amonga yabadde ayambadde Anita Amonga ayina kabina akanene yaze ne milioni 5 mukashi zeize yamuwadde muzingatira gaba 10 lero lwati yamuwadde ata yali 5 nibagaleta kitegeza abalala muzeeyi anyoma banyombe yatunyoma fetulakaddeide milioni 10 ne tamali mirundi yawereza milioni 10 zajja zibazi wene mukyala nakyobe yajja nazo munange n'abalala munange olusi tezituuka semujute twarabadde 10 oba zaaraga semujute yamuziika tebamuwa yali opposition mutofu teyamuwa semuju bambi bamuziika nga tebamuwadde teyamuwa bamemba ba parliament abo ne ba minister sente bazirya gundi yali milioni 15 za Kibarama nakiwala kiyingi yazirya za Kibarama jogere wano osanga Prime 7 anabiraba nga bakwata Kibarama wano nga bamwala wala yene Kagombe twatu no genda finance ne bampite ne mabiganga manyi bagenda kwata sente bakagombe olwatuuka eri nga Museveni ababuuza omusajja omunyankole ono ngaliwa nga tebandabako kakati yakora nga abagamba mugira mu bawaayo 15 tunaraba ekyokukola nakiwala kiyingi yabawayadde n'ekikumi nga muzeeyi yaziba wa milioni 15 buza Kagombe tezajja kashi zijjayo kashi nazirya omukoleki oliddayo wa Museveni obwa minisita takyaliko mukoleki yabapangira bagenda nga bainvestor bayita mu bainvestor bwe bati bayingira nga bainvestor Prime 7 yekanga Kibarama nga ali wali nagamba gwe are you not Kibarama yes nagamba your excellency I'm the one what are you doing here gamba nzize wano namugamba ono iwe uri anataka nini abuza na Kiwala abuza mu bagundi be nete tumanyi Kibarama kazenda nakabaka naganti nawandura naganti najizemu saja antute kwa kibina nagamba mutoe hapa rudi nyuma yenda mutoe hapa rudi naye mpatie 25 awula tugume kubanga yategeera njala ye mututte banange nabakatu yazirabako teyafulade n'ekikumi nakiwala kiyingi eyali minisita ow'abaana n'abavubuka 15 ekya Kibarama yakirya Kibarama alikundira ebigere byonna bizimbe yazirya president yamanya ate anana amugamba nze ngenda bimanya luvanyuma nga bavuddeyo nga batandise okuzibanja olwo baagala kati ate nyambeko abaneekweka ne bayitira ne bagenda ne bafuna sente nga baagala nyambeko nze nange nakirawa kingi samugamba nasirika kati mugambye leero nakiwala kingi waliya sente za Kibarama bukadde 15 zimu ali bali kundiri ne Kagombe akava mukomera bali bamusibye mitwa milioni 6 bawo ku sente zaabwe nakiwala kingi akyazirina mukazi wa bubbi lwaki oba sente z'omukadde ate nga naye wafunye ezizo wakirwandirire kwa 5 n'omuwa 10 nagenda neyo zake naku naye kati agenda kufa sente wazirya nakiwala kingi wazirya olaba ate eggwanga bwerityo bweriri nti ono ayita eno n'akubbira wano ono ayita wano n'akubbira wano oli n'ayita wali n'atwala erinnya lyo n'alikozesa n'akubba luli tebakozesa amanya gaffe ne bajjayo sente abakungu katulemu okuboogera naye tebazirya byandetera ebizibu bizibu bitya ate tubyogera tubireke sabimanya nti nabifuna wafuna ebizibu kale sebo naye nalyange kirabika teryaliko naye abalala baaliko bagenda sente ne bazifuna mu linnya ly'abantu ab'enjawulo sente ne bazifunya era weebali balya bali mu kulya kati oyogere ki
fete tukyalina bye twogera ng'obuuza Uganda ogyogere ekole ki Uganda yafaffagana dda ensi eri awo etambula yokka era ekiseera kirituuka Uganda yeetereze ate egenda kwetereza egenda kwetereza egenda kweyoza tugenda kufuna omukulembeze nga temumusuubira nga tanana kibiina kya byabufuzi nga tanana kibiina kya byabufuzi agenda kujja abantu bamulonde bamuwa akalulu atereze atereze eggwanga oba bamuwadde akalulu oba zaatya naye ajja kujja naye nga muntu temunamumanya tanategeereka n'okutuusa kati ye muzeeyi ye bambi jajja essaawa yonna akola ki kati yakyaziza gundi ono owa Togo yakafuga emyaka 5 n'omusomo oyo we Togo wa Togo mani nyo wa Burkina Faso ate wa Burkina Faso ajja wano oyo embeera ze n'ebigambo byayogera awanda buwanzi muliro kakati ono yazze wa Togo naye nga we Togo oyo bakugamba nti ayagala akataata training ono buto engeri gyayongera ate okumala emyaka 6 mu bukulembeze Watogo ya nasinga ebeeyi hano simanyi wasikyamujjukira naye nga famire batuusiza emyaka kata 5 bakutte ekintu endowooza muzeeyi naye yesinga endowooza ye mutabani w'oli omukulu eyafa ajja kikola atano kubanga kubulako emyaka 10 ate ne gino bwagiwujja 45 atano bajja gaweza n'enkaaga wane ekinana kubanga n'omukulu bwajja naye n'atukwatamu ati bawangaala kubanga omanyi ebigambo by'obukulembeze Katonda yajjako yali Daudi yali ani yali ateekateeka Daudi ndowooza King Solomon we yaliwo n'amuteekateeka kumala myaka 2 nga yamuggyako oli mu bukulembeze naye ng'oli ali eri akyamuteekateeka ng'ali mu ndiga ng'alunda kati wayinza okuba nga waaliwo aliyo nga Katonda amuteekateeka oba ng'agenda kuzaalibwa oba yazaalibwa dda oluusi nga ne Besigye yagenda otukulembera Mandela teyali mukomera naye Besigye anaava mukomera Besigye atayinza okuvayo n'atukulembera kisoboka nesi kiwanta bayinza okutula mu nteeseganya ne President Museveni n'amugaa nti nkuwadde entebe naye bino byenjagala Besigye tasobola Besigye abatuuse okumenya endagaano Besigye musajja omutima gwe abatuuse okumenya endagaano ayagala nnyo eggwanga lye kakati oyo n'obwomutuuse eri ayinza okugira eri n'agamba bamusibe abantu agende yeewozeeko manyi Besigye oyo bwe yaleeta Amuriat okubeera president wa FDC yamuleeta n'amugamba nti nkuutira bambe ekibiina kitambule twagadde buli ggwanga likulembereko tulimu kusigala nga ffe tuli mu bukulembeze bw'ekibiina naye Amuriat bwe yali agoba Besigye yavuma Besigye Besigye yakaaba amaziga oyo Besigye agumidde ebintu bingi nnyo ku liiso lino eriringa endege yakaaba amaziga Besigye alina omutima omulungi ogutagambika Besigye oyo Besigye alina omutima omulungi nakulaba nga weetisse ettooka olitwalayo ne muwogo kubanga ayagala kamwogo akookye era natwala muwogo nentwala ettooke nentwalako ne kasabuuni nentwala yansanyukira nnyo abadde musajja mulungi nnyo era akyali era nze Besigye sina kyemugamba leka n'okundeka nze Besigye oyo singa yabadde mu struggle singa ne wano situdde tagenda kugibeeramu kubanga yetakkiriza mu kalulu tagenda kudda mu kalulu kati ate wano kino kyayagala afuge agire kizibu nnyo tekisoboka tekisoboka ng'ate bano abaana ba Nuupu be batendeka juzi bagamba kati tuli bajasa bawedde emirimu muzituwe naye Nuupu ogitegeera otya Nuupu project ya government project ya Museveni Nuupu project ya Museveni yagiteekawo ebeere nga bw'ogamba nti nina opposition naye ngo project eyo yo yakwa-identifyinga opposition kumanya baana batawagira government n'okubeerawo bagambe nti opposition yeeriwo oyo Bobi Wine naawe toyinza gamba nti ye opposition n'ogamba gundi ye leader of opposition Ssenyonyi Bisekezi tosobola naawe abo naawe obalaba abasajja abagezi be baleeta be bali munda be bakolera Bobi Wine nakugambye batabeerawo Bobi Wine byakola obiraba Barubongoya gye bali Bakatana gye bali baani bona gye bali byonna babipulaninga dda muzeeyi yabipanga dda nibaleeta ono omusajja ffe yagenda okujja gye tuli nga tetumanyi
nti watu ne twamutegera luvanyuma ne tumanta ono ye bali eno project ya Muhoozi yennyini bali mu Bubadi ne gundo no gendo gama nti yakwatiddwa bichi byonna Bubadi ani Eddie Mutwe Bibadi Siraje no yanseseze enseko mbuba Eddie Mutwe bamufumisa omutayimbwe mabega mugaba mazo gwocha mu nankani ne gwengerera neka kati nego izo chikirize echo ne Siraje yachogedde echo tekisoboka echo naawe echo tekisoboka Eddie Mutwe no bomulaba omanyi banengeje babatendeka okuwenyera bano Sky Soja yangamba bonna bawenyera murundi gumu bwe bati balina style gye bawonyeramu style nenga bino bya diru era Eddie Mutwe bw'anavaayo bagenda mutware erugazi jagenda okwesimba ngamwe ba parami nga MP kakati nakasente bagenda muwa zirize mugamba tibanazimuwa naye bagenda muwa bagenda muwa naye bana bakipanza okufuna sente ezo bibarubongoya bibarubongoya basobora kwegwaliwo omwana yayimba nti nze ngenda kwekora ekintu bisimanyani nze ngenda kwekora ekintu bana basobora okwekora ekintu olw'ebifuzi bano ebyatamira ebyobufuzi babitamira oba kunoonya sente anti kakati byebyo sente banoonya sente kati Eddie Mutwe abadde bubi nnyo wakayumba atalina tannakyalina omukazi amuremya abaana abamuremya abatute wa maama we kwegangolawo embeera gy'alimu tebadde nungi ekireve ekyo kyetaagisa wakati w'emitwalo 2 3 omwezi okukifumbirira bakifumba ekireve ekyo okulanga kibeera kya black bwe kiti ekibakifumba bachifumba bomanye enfumba yacho tomanyi buza Katikiro Charles Peter Maye abimanyi yati yeye nyine naye yayogera ntibabifumba ninga Katikiro tabera nkona kirimo yategira ati bachifumba bamugamba naye ali n'ekisaniya oba yakoze omukutu nange simanyi ali n'ekisaniya nenga bachifumba ekireve ekyo bane ebizigo bye bateekamu kiberenga kimasamasanga kya black kati enkuza y'ebirevu byonna ebyo byonna Eddie Mutwe abate takyakisobola luli yali mu saloon babwa namujjamu mu saloon namutwala ewuwe bwe yamutwala ewuwe ate tanakyamuwa babwa ni tagaba sente Eddie Mutwe abantu bebweru badde bamuwa sente badwa namuwa ye gundi nakimanya ntazimu atazimujjaako mwe yazimba n'obwo obuyumba obuliwa obwo buli ekatooke obwe katooke gundi yabuzimba gundi yennyini yabuzimba ng'akyali mu saloon yasolanga ne kawempe mbogo mu kusooka ngachari na mukazi we tanna motoka max aina makekisi kadde agirina bwebe nkadde awo bayinza kwa walo yajimo manyika kati kyagulanyana n'abantu bagani bali nakwaye ekimotoka vuga nenga tekirina mumanyago naye tantaguranga bambi taguranga yabiranga kawempe keti farao ngachari n'oli omukyalo omukadde omukuru gwazalamwa abaana kati ono bamumuletera ngambega mubege ono kanu yakafundira eri gyabeereye wakyagulanye kadi naye Luganda ku gundi ku babi kasoma amateeka kali ku mateeka ku gundi ku UCU kalinga kagaleka kalinga kagavaako bakabadde kasoma amateeka ku UCU tata wako nawo ku sende ne kesiruwaza kali mu kusabiriza mu kuwewo olabirwamu wonna kali ku Eddie Mutwe mokitegera kubanga ye Babi yayagala akoleki abantu abasinga bawa abantu bewaabwe akati nayo oyo namuwa Eddie Mutwe ne gatekeeper nayo bamuwa naye alina oligwe nalaba kubyenga akaaba waliwo gatekeeper eyatutaasembwa bansindikira embwa ennene bweti nenziruka gatekeeper yantasa nenyingire motoka yo yagraduatinga muwanvu bwati yakaaba amaziga mazibu nga bamutwala mu drone yoyo so kati Uganda Robinson Uganda yo mfu era tuwali kintu kiramu ekiriwo bwogenda mu kibuga e Kampala n'olaba ebiguudo bwe biri n'ogenda mu byalo n'olaba ebiguudo bwe biri n'olaba enguudo empanvu ze baali baagiriza Kalamajo zonna zaagirada zaafadda zonna zaafadda gobadde wali oyogera ku mabira mwabira kakati okuyitamu n'oyitamu ebigere yoyitewa kubanga ow'ebigere n'okuyitira mu kkubo ebinya bye biryomo eriwona amazzi gajjudde wona bakola ki wempita buli weekend kakati ye General Katumba Mbala taagala tumwogereko era luli yagamba mwogere bitono tetugenda kwogera bitono nga bakuwa omulimu n'ogukkiriza naye nga togukoze amakubo gonna mafu wonna oluguudo lw'ejjinja olubandu naye bandirukoze ate bandirugaziyiza tebasobola tebali ate olaba ayita wano vekite Kasangati ogenda okutuuka mpaka eri enazigo olaba abantu wefaanana oluguudo bwe lufudde
n'akatindo nalaba bataddemu ne hamps ezettaka ne hamps mwezire zettaka nga bakola olutindo kakati kambabuulire eggwanga lyo bwe lityo bwe liri bakozesa ssente ab'NRM obuwumbi kumpi 40 bwagenze mu kulonda kuno okulonda kuno nga bakusasula bano ababadde balondesa biki ebyo naye nga ssente ezisobola okubaako kizikola ekirala naye abantu bali mu byabufuzi nabagambe ebyobufuzi mu biveeko tuve mu byobufuzi tutambuze eggwanga tusooke tutambuze eggwanga baagaana kati obuwumbi kumpi 40 bwagenze owulidde bwagenze kati ezo zembeera ze tulimu nti ffe tulina abantu abatafaayo okutwala eggwanga kugenda mu maaso kakati tulina abantu abeefaako boka na boka agala kuzimba kalina agala kuzimba biki akeedi bagala kuzimba amawoteeri apartments naye okumugamba nti abange tuzimbe eddwaliro liri tuzimbe oluguudo luli tomubuulira ebyo ebiri mu nsi muno awo weebuuliza noga Prime 7 akoma okukola ki kiki kyerabidde oba kyeyaleeta ekiri mu State House ekimugamba tovaamu kwanga ebintu byonna biganye amazzi amayonjo gaganye enguudo ziganye eddagala liganye mu maddwaliro buli kimu kyonna kiganye enzikiza yakuta abantu obwavu bugenda kuta abantu naye gw'ogamba nkomawo myaka 45 naye ng'ebintu bitambula kati tukole tutya kakati gw'olaba newankubadde nga President Museveni ali mu mbeera alternative ki ey'omukulembeze wano mu ggwanga olowooza yandibadde eriwo mu kiseera kino anti alternative twandisoose ebyokulonda ne tubiyimiriza myaka egyo 3 mu myaka 3 egyo sente zandigenze mu kulonda mu kukola biki byonna tusooke tutuule tufune abantu 30 nga bava mu gundi yonna ey'eggwanga nga bamuzinza abantu bakulu abakadde mulimu bannaddiini mulimu baki tubeeko we twesibira nga bw'olaba abagundi bwe beesibiddeyo bakaridinaali tufune ekisenge twesibiremu okumala omwezi mulamba ng'emmere bagiyisa mu ddirisa tebabalabako kabuyonjo nga kabuyonjo bagiteekateeka eri munda n'abasawo ababajjanja basukaali biki ebyo sukaali tulya n'afa nga gwe bafulumya nakwezo nze kubuulira nakwezo nga tuli eri tuteesa tutwale tutya eggwanga mu maaso kubanga eggwanga libuze tokyasobola kugendera ku 10 points program zaafa ezo tokyasobola kuleeta manifesto teriiwo ebibiina nga UP n'ebirala tebirina manifesto ne constitution nayo nfu kakati twetaaga abantu nga tujja abantu 2 Kigezi 2 Arua 2 Karamoja 2 Guru 2 Rudawa tuweza abantu 10 tubateeke mu kisenge nga bora abakadi nabagenze okulonda papa tutuure mu kisenge ekyo ennaku 3 nga tetufuluma nga tuteese engeri gye tugenda okutwala eggwanga lino mu maaso kubanga bino byonna tuwa amanta bw'amansi ogenda n'oleeta omuntu n'ogamba nti ndeese wano ntaddewo omukulembeze w'ennono nga talina kyakola bakola ki ng'ogyeko wa Buganda kubanga yoyo alina amaanyi ge agenda n'ategeka bantu badduka ne baleeta akasenge anaku kasimbike naye abasigadde bakola enkuuka n'ebeerawo wegenda eno yonna awali bakabaka bakola ki teri kati ebyo twagala tutegeere ngeri ki tugenda okufuga mu Uganda ki kye twagala bannayuganda tubakolere ki tugenda okuva muri nga tukoze ekiwandiiko semati wandiiko kye tugenda okusomera eggwanga kye tusazeewo mu myaka 3 gino egyo 3 egyo ng'olukiiko luli lugenda mu maaso tuddemu tugirongoose kaakati bano ebweru eno gavumenti ng'abagiddukanya babeere nga gavumenti eyawamu ab'opposition nga mwebali ab'NRM nga mwebali nga baddukana gavumenti ng'olukiiko luli lugenda mu maaso lugenda okuvaayo ne programu namutaayiika esobola okutwala eggwanga lino mu maaso bwe mutaakikole temuli gye mugenda kudda kubanga buli agenda okujja ajja kujja n'enkola ye ogenda kukira bwotoleete muhoozi agandi nze nyinza kubateera abakube ate oyo ye babakube ajja kujja kwaka taatawo n'avaawo ani gw'oleeta oleetaani taatawo yakugambe sirika oyo naawe taatawo yakugambe nti ne bazukulu be bakuza abaana ba muhoozi ate omukapiteeni omulenzi n'omuwala okiwulira kati gwe ogamba kikati generation kati ekuze eri mu bazukulu banakasatwe kati gwe ogamba ki kati gwe wano twetaaga omwana bwabanga ali ku ddala lya kapiteeni ali mu kapiteeni kitegeeza taata we anagendera mu buyinza ng'alina emeja geno ajja kuba emeja geno naye ng'asobola okubeera CDF
so kati mwe muve mu bintu by'okusaaga twetaaga eggwanga abantu abalowoleza eggwanga baagala eggwanga tutuura awantu tubeeko bye twogera okumala enakwaga nga tetufuluma endakwaga tugenda okuvaayo nga naffe tuyisiza omuka omweru nga boolaba paapa ng'eggwanga tulitereezeza nti ono gwe tugambye yaba atambuze eggwanga emyaka 10 nga twali kulonda bawo kulonda kwe kuleesa ebizibu kituufu kwe kuleesa ebizibu myaka 10 nga twali kulonda nemumuwa ne program kwalina okutambulira bw'ovaako tukujjako era bw'aba ayagala kujja bwe tumujjako nga si yavunaanyizibwa ku magye si yavunaanyizibwa ku magye si yavunaanyizibwa ku judiciary si yavunaanyizibwa ku ki ng'ebyo byonna tubimugjeeko nga bw'olaba Kenya gundi kati yakakanye ayinza yakakana era atandise okuleeta amagundi bamukakanya okitegeera twagala kati tuleete nga tumugamba ssebo tutaddewo akakiiko k'abantu 5 abagenda okuvuga eggwanga okumala emyaka 10 fuga kumala emyaka 10 naye nga akakiiko kano ke kasalawo ebintu ebirala okitegeera ke kagamba nti kino sigwa ateekawo abalamuzi sigwa ateekawo baki sigwa alonda abaminisita tetwagala ne parliament twagala eyimirire kumala emyaka 10 nga teriiwo teriiwo kola ki kola mirimu ki obubbi buli mu parliament mujiyimiriza okumala emyaka 10 mwirimize parliament mwijewo okulonda mujewo gasiya ono biki byonna byonna bakansala abalanini tubeere ne LC1 tetukyagala chairman wa LC1 nti bamulonze ffe tugenda okugamba gundi gira okola emirimu egyo okumala emyaka 10 bwagira ng'oyo tumujjako nga tuteekako omulala njagala obasiibwe oba kitegeera eggwanga lijja kutereera naye wano waliwo omuntu agenda kikwata naye akyeze okumala emyaka 4 wabeerewo omulala naye akikwate akyeze okumala emyaka emirala oba kitegeera era nze ndowooza nange ngenda gamba banjokye bookya kubanga kati nali nsuubidde nti bwe naagira njagenda mu ggulu naye lino eggulu likyagendekamu kwene embeera gye tulimu tukyasobola genda mu ggulu ate otya tusobola abakwokeze wano nga bwe bayokeza gundi wali eyo sirire bategere nti gwe wawedde eyo genda yenyino gibeeremu wano wabeega tewalina nasuubi yakulaba ono yagenze nti ate waliwo eggulu nti ate waliwo geyeena kunjokeza wano mugeyeena ng'ensi eraba kati awo waliwo geyeena endala akawanga kakube puka twetwogereko byetwogera nga mwoga abawanda muwande n'ez'okulya munazijjawo bana nalabye bw'omala okuziika bateekawo gundi after burial tujja kutegeka after burial party munategeka omukyere tegujja kubula kakati awo mukole bye mukola nze mbasiibudde